Bagalwa balungi nyongero baniza ko nyonyini ddala mu programu yaffe Nganzi eyataasa obulamu bannange taasa obulamu era ddala taasa obulamu nga bw'ogiwulira programu yaffe eyo bwetyo bwetambula mpola nga tubaleetera ensonga ez'enjawulo tubaleetera ebizibu ebyenjawulo ebigwawo mu bulamu bw'abantu bangi kummwe muzze mutuweereza ensonga zammwe ez'enjawulo bannange beeyanza bweyanza kubanga mutugobera kuba we mutali bamikwano tesobola kubeera nga tubeerawo era ekyo nkibagamba nyongera bwongezi baneesimanyi nawe nyinza kukola mukwano gwange simanyi na bwe nyinza kwebaza kubanga abalaba bulungi mwe mutubeezaawo mwenna alhamdulillah basobodde okuba nga mufuna ebirungi nga Katonda abawadde ebirungi ne waba kuwadde ekirabo kya bulamu bana ekyo ekisinga obukulu era nze nsiba nkibajjukizanga enkya n'eggulo ekirabo eky'obulamu kye kisingira ddala obukulu gwe naaleeyo mukwano gwange nga tonnaba kutweyungako jangu butereevu otweyungeko yanguye osambyesambyeko mukwano gwange oleme kubanga osobwa tuli mu mbeera era oba mu nsonga ez'enjawulo ezitera okutuuka mu bulamu bw'abantu ba bulijjo gwali eyo mukwano gwange osobola okubanga oguma ofune ekyokumanya oba ekyokuyiga ogyemu ebikyamu n'ebituufu nabiki byolina ngeri ki gy'osobola okubanga otambuza obulamu mpolampola amanya n'eddoboozi siri mulala omwanjuzi wo Namwanje Irene era nga bulijjo mukwano gwange tutera okubanga n'ensonga ez'enjawulo bangi kummwe abasobodde okubanga mutuweereza ebizibu byammwe mu nsonda z'ensi ezitali zimu mwebale nnyo nnyini ddala kubanga programu zino twaziteerawo mmwe ne betusobodde okugattaganya bangi mutwebaza bangi era messages kyagira ddala nnyingi nnyo abangi munkubira akasimu kange ne muŋŋamba bannange weebale nnyo weebalire ddala bannange tubeebaza bwebaza kubanga mmwe mutufudde kye tuli bwe mutali ba mikwano tetubeerawo abatuweereza ebizibu byammwe mu ngeri emu oba endala nammwe abatulabira mu nsonda z'ensi ez'enjawulo mwenna abali eyo abali eruweero abali ebwayise abali nabweru mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye Mama Kingi osingira ddala nnyo okubeerako nyonyini ddala naye tubeebaza weebaza ensonga zino kubanga musobola okubanga mugobererako ne mubeerako mwe mutufudde ekyenjawulo mwenna abatulabira ku online abastreaminga live mwenna tubeeyanza bweyanza mukwano gwange kubanga bwe mutali nkakasa nti tetwandibaddewo mwe mutufudde ekyenjawulo olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambula ng'era bulijjo mutera okumanya nti tubeera n'ensonga ezitali zimu tubaako n'ebizibu ebyenjawulo bangi mu bulamu bw'ensi eno abatambulira mu bizibu waliwo n'ebimu byemwewuunya n'ogamba bino bibaayo mu ggwanga lyattu bibeerayo mu ggwanga lyattu Uganda bino bituuka ku bantu gwe atannabifuna mukwano gwange nkakasa nti wonootuukira obifuna bw'oba ozze ogoberera programu zaffe zino programu naddala eyataasa obulamu ojja kubanga ofunamu ekyokuyiga n'abagamba tulabe nga bwe tuyiga tuggyemu ekyokuyiga kw'ossa n'ekyokumanya osanga mu maaso awo obulamu bwe bunajja obusozi buno bwe bunajja mu bulamu obwo ojja kubaako engeri gy'osobola okubanga obuhandolingamu oba obutereezaamu mpolampola n'olwekyo n'olw'ensonga eyo sigenda kubanga ndwayo nnyo eyo bamikwano gyange abatuweereza ku bumessages mulaba mbeerawo nga mutambula mutuweereza message mpolampola ne munneebaza emirimu ngikola munneeyo kuba tunaakola ki gyegyo egyatusasulira okubanga tukola nga ffe bannamawulire tubaawo okugoberera nsonga ku nsonga ensonga nga bweri bwe tugikubira ku mmeeza bwe tugireeta mukwano gwange ensonga tugireese n'olunaku olwaleero ensonga no gye tulinawo olwaleero si ndala tegenda kubanga eyawukana nnyo ni ku nsonga ziri ezaaluli ze twaliko ensonga nno ya mukyala ayitibwa Maureen omukyala Maureen ono twakuzannyirako emabegako emboozi ye no teyali nnyangu kubanga mukyala akulaga akuliridde emyaka bingi byakoze mu myaka gye egyo gyatuuseemu gy'ataasobola kwatuukiriza naye nga gwe kyobamanya mukyala akuliridde emyaka omukyala Maureen gwe twasembayo twabalaga emboozi oba twabazanyirako ku ddoboozi nga bwe yatusindikira ng'atulaajanira era yatugamba nti alaba nnyo programu eno era mu kulaba programu eno we yasinzira n'agamba nti banne bano abataasa obulamu era ddala nga bwe mbawulira nti taasa obulamu bagenda kubanga basobola okubanga bantaasa era nga bwe tuli nti tetujja kubeera nga tuli balyazaamaanya ffe nno bwe tutyo tuwulira buli mulanga gwa buli muntu era n'omulanga gwa mukyala Maureen twasobola okubanga tuguwulira ne tugoberera ensonga yonna era twabaleeterako emboozi ye ng'atugamba nti Nazaala yali amufuukidde Nazaala yasooka okubanga Nazaala ono nga bwe yabagamba nti yafumbirwako ewasooka nga bululi mu kusooka bwe twagibatuusaako emboozi ye n'afunirayo ebizibu ebitaali bimu kw'ossa ebizibu ebyasobola okugongobaza abaana ne bafuuka ab'omugogo abaana ne beera nga tebakyategeerekeka n'asobola okubanga ataasibwa bulungi nnyo ddala era bw'atyo yapambana ng'embeera y'ensi eno bw'ogiraba nga enjogera bw'egamba ey'ennaku zino yasobola okubanga apambana n'ayiyayiya ng'omukyala
asobola okubaako byakola okubeezaawo obulamu. Kale omwami gwe yasookeraho yali alina ssente yazirina naye nga yali yawongayo abaana nga bwe mwamuwulira luli mu kusembayo. Bw'atyo yatetenkanya n'agenda batandika okusuubula okusala endibota ey'engatto. Era baasala endibota ne muzeeyi we yamusuubulira endibota ne basobola okuba nga batetenkanya obulamu. Endibota eyo n'etambula bulungi nnyo. Mu kusuubula endibota okwo n'okuba nga bagisala mwe yafunira mwana munne oba mukwano gwe yatugamba nti yali ayitibwa Kafeero. Era bw'atyo n'essaawa ya leero omwami oyo oba mwana munne oyo bwe bakyatambuza obulamu bonna baafuna enkwatagana ey'enjawulo. Naye ng'omwami Kafeero yali talinaamu nnyo kasente, yali mu mbeera naye yakwetetenkanya oba nkuyita okweyiiya ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Yetetenkanya n'ayiiya era n'asobola okuba nga avaayo naye n'abaako w'atuuse. Maama w'omukyala ono yali yamuva ku maaso bambi. Yavaawo ku maaso n'aba ng'asigazaawo taata we yekka. Bw'atyo n'asalawo nti maama oba tumuyite Nazaala mu njogera ennyangu obutasumbuukana. N'asalawo kubanga Nazaalawo ono gw'atwalanga maama. Gwe yayagala twalinga maama muze mu kifo kya maama we. Era n'asalawo amuwe buli kalungi konna k'omanyi kubanga ssente omukyala ono nga bwe mwamuwulira ssente azirina, amamotoka agayina, buli kimu akirina. Naye Nazaala maama amuzaalira omwami amufuukidde kizibu. Ate nno n'omwami Kafeero okuva maama bwe yazira ebintu ebiva ewa muka mwana we ne Kafeero yafunamu okwenyiikira oba n'afunamu okwenyiiga. Bw'atyo n'asalawo kubanga ayawukana ne maama we. Naye omukyala ono tekimusanyusa. Naye tugenda kuba nga twabasuubiza nti tumunoonyaako omukyala Maureen. Tugenda kuba nga tumunoonyaako era olunaku olwo tugenda munoonya. Bwe tumufuna tugenda mubawa nga tumunoonyeeko tugenda kuba tumukubira kasimu. Ate ayongere okuttaanya ensonga zonna nga bwe zaali. Tugenda kuba tumunoonyaako mpola mpola omukyala ono. Hello. Mukyala Maureen gye baleko mukwano. Kale nnyabo. Kaakati munnange nze presenter ya program gye nkola bagiyita Taasa Obulamu. Wali watusindikirako ku message ng'ogamba nti obadde ofollowinga nnyo program yange eyo eya Taasa Obulamu era ng'ogiraba nnyo. Bw'otyo n'osalawo nti otuweereza ensonga zo ogamba nti ffe tunaasobola okuba nga tuzikolako bulungi nnyo nnyini ddala. Naffe ntugamba nga bwe kiri nti tuli b'amawulire era nga bwe kiri nti tugenda kuba nga tutambula n'ensonga zonna nga bwe zitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Netugamba katukunoonyeeko kubanga luli abawuliriza abalungi oba abalabi abalungi baawulira ensonga zo era eddoboozi lye watusindikira twasobola okuba nga tulizannya ne bakuwuliriza. Ne tubasuubiza nti bwe tunaaba tusobodde okuba nga tukufuna ogenda kuba otubuulira ate ebisingawo ku bulamu bwo. Maama waba nayongera ku ddoboozi. Mukwano munnange gwe ogutusasuza okukola mukwano. Weewaawo. Mukwano naffe weebale naffe kulaba nga programu zaffe n'oba ng'ozigoberera ate n'osalawo mu TV zonna oba mu programu zonna okulonda programu ya Taasa Obulamu ejje kutuusiza ensonga zo mu bantu. Nnyabo. Kaakati obulamu bwo bwali butya kubanga okutuuka kubanga weekokkola Nazaala okutuuka ku ssaawa point eyo embeera yali etya? Ebyali byangu naye Nazaala wange ebiseera ebisinga nga bamanyi ba Nazaala ebatera nnyo twagala naye nga kutaako ku mbeera eyaliwo munnange embeera gye ndimu simbi nnyo okutwaliza awamu. Ennyabo. Naye Nazaala wange anemeddeko olw'emyaka embeera yeeyo simbi nnyo. Twagala oddemu olambululire omulabi omulungi oba omuwuliriza kubanga mubaamu abamu abeera baasubwa luli ate ku ddoboozi liri watusindikirako ng'otugamba nti ate wasooka n'ofumbirwako embeera neetaba nnungi ne babawonga musajja n'abatawaanya n'owunzika ng'ate embeera bwetyo twagala otubuulire embeera nga bwe yajja. Erindozi era sigenda nnyo byongerayo we navaayo eri mu bufumbo bwasooka.
Tefuna omwami. Omwami gwe nafuna teyalina nnyo ssente. Azirira obwesibwesi naye nga nze nninamu kasente kubanga ndi musinzi wange. Nga ndalinamuko kasente kange omwami n'atandika okunsuubulangako engatto zange. Netandika nga nsuubulayo peya 3 peya 4. Era ng'omuntu atalina bw'abeera. Twavaamu ne tutandikira ddala omukwano maaso. Tuyagala n'omwami oyo kale ekyesookedde ngende okweyagala n'omwami oyo yatereza ensonga z'obufumbo bwange obwasooka. Endagiriro bagifunye bulungi nnyo. Kaakati munne obadde okyatulambululira ensonga zonna nga bwe zaali. Olwo ovuddeyo mu bufumbo buli osuubudde. Hello? Nkuwulira kati. Ennyabo. Nvuddeyo mu bufumbo. Nnyo obufumbo ntandise okukola nkoze. Nange embeera bwetyo. Embeera yange tebadde mbi okusinziira ku nnamba eyo. Era singa abakusa bagigenderako. Ayinza okufuna ekiramu. Nange nga nkola dduuka lyange lya ngatto. Edduuka nga litandika okutambula. Nafuna omusuubuzi ng'atandika okunsuubulako. Bantu bangi bansuubulangako. Naye ono omusuubuzi teyalina nnyo ssente nga bw'omanyi abantu abatalina ssente banyonyola nnyo. Olwawo nnyo ng'oyogera naye. Yasuubulayo obupeeya 1, 2, 3. Munnange omusuubuzi oyo ng'afuuka mukwano gwange nga ntandika n'omuwola. Yali atwala peeya 3. Ng'atandika okutwala 5. Ekyo bwe twaviira ne tutandika ne tugenda wala nnyo nga bw'obimanyi. Munnange nga omusuubuzi oyo afuuka mwami wange. Nga mugwa mu mukwano. Agwa mu mukwano. Afuuka omwami wange. Ennyabo. Engeri byonna. Ennamba eri. Ennamba eyo sobola gyerabira ne bwe neebaka bwebasi. Entuusizza wanene. Naye nja gitusomya kuddamu ngitusomere bonako. Sooka otubuulire emboozi yo nga bwe yatambula. Naye omwami atubeerawo. Naye nga talina bulungi ssente. Ennyabo. Yamaliriza nga mulwanirira nga bw'omanyi omutwalo omusuubuzi. Omwami abeera nga atandika naye okufunaafunayo. Yongera ku ddoboozi mukwano. Atandika naye okufunaafunayo ku busente naye nga kufuulira. Ennyabo. Munnange atubeerawo awo nga tubeerawo bwe tutyo. Ebintu byange byo bigenda maaso. Bizinesi yange esigala etambula. Ennyabo. Naye ng'ey'omwami ono tennakola ki? Tennatambula bulungi. Tennatambula bulungi. Kale ng'omuntu gwe wakafuna otya nnyo omugamba ku bintu byonna engeri ki gy'obadde ofunamu ssente. Nga mbuuza naye gwe embeera yo nga gwe nnungi nnyo. Onziramu nga musomera ku nnamba eyo amubuuliza. Twagala otubuulire ku mbeera emboozi eringa bwe watunyonnyolamuko watusindikira eddoboozi n'otubuulira n'otunyonnyola ensonga zo nga bwe zaatambula era watuukira otulaajanira nga embeera yo ne Nazaala nga si nnungi. Byatuuka bitya okutabuka okutuuka awo? Nazaala wange kimanyi lwaki tanjagalira ddala. Tanjagala olw'okusinziira kale omwami musingako ku myaka. Ennyabo. Naye twagendayo wa Nazaala wange. Omwami wange
azalange twali twakatuuka bwe tutyo omwami wange ng'amugambye nti onono mukyala wange azalange yagula eri pulizenta olwo nga kiki ennyo yaŋŋamba mwana wange onzise ate kimwe mwaleeta olumbe aŋŋamba onzise ng'olwo kiki onzise imanyi munaye ndowooza yatunuulira myaka ng'alaba okuza ennyo ate ku mutabani we ndowooza naye ennyabo ye mutabani we munyiivu nnyo ng'olwo anyiiga ku kyanki yanyiigira maama yanyiigira ggwe yanyigira maama obutansiima essaawa eno ze pulezidenti asiina maama naye nali njagala maama oyo maama w'omwami wange oyo afuuke maama nzaale naye munaye maama wange tanneetaaga takwetaaga tanneetaaga pulezidenti ekitegeeza akuliriza kya myaka nti oli mukazi mukulu amanyi naloga mutabanyi we bwatyo bwe yagamba bwamuloga nti takyabategeera kati maama oyo mulwadde mu kyalo kubanga watugamba nti mu mboozi yo eddoboozi litwasooka lye watuweereza nti mwatuuka n'omuzimbira ennyumba ne muteeramu buli kimu n'akizira yagigaana tayagala kumanya tegeeza buli kyawulira ekivudde emikono gyo tanneetaaga tayagala kumpuliza pulizenta kyokka nga ggwe ate omwami we omwagala omwami wange mwagala sisuubira mukyawa kozi n'ekirala ye omwami yanyigira nnyo ye omwami tali nnyo ku sayidi ya maama era ye munyiivu kati gwe totuulamukko naye ne totuulamukko n'omwami wo n'omugamba munnange maama ye maama wo tolina kyakukola kale n'omubuuliriramu kwongera abafumbo bwe babeera byonna pulezidenti nabimugamba omwami naye omwami naye tayogera na maama ndi awo ndi mu bbanga nakyagala omwami tayagala maama ate nze sina maama gambufe tolina na kyewakola kuba nazaala akwesibako nti oyinza okuba olina kyewakola mutabani sirina buli okugjako kuwa omwami akanamba kenamuwa enamba embeera ennungi kuba yali mu mbeera mbi eyensobi ndowooza gye nakola enze embeera yange simbi n'omwami kati embeera simbi kuba maama twamuzimbira eyo mu kyalo byonna nga bw'obimanyi nga bwe yagizira ennyumba n'agigaana kyokka ggwe ate akuluma owulira nga weetaaga naye abeere mu mbeera ennungi engeri nze gye sirina maama nali njagala kufe maama wange anzaale naye pulezidenti byagaana nakati naye bannazaala munnange bwe bato bwe batera okuba imanyi munnange oba enamba oba naye nga mu kyo weebaza nze nga nze pulezidenti nkwebaza olw'okuba n'omutima ogw'omulungi ogw'okwagala abasinga bagamba wano e Buganda naddala wano ewaffe e Uganda okusanga Simeon Nazaalo bansanga amalaalo naye ate ggwe munnange oli wanjawulo wasobola okuba nga omwagala era n'oyagala akuzaale kati gwe muuli kikuluma muuli kikuyisa bubi nnyo nnyini ddala okulaba nga maama oyo ataagaanye mukwatagane gambye twatuuka n'omuzimbira ennyumba nga wabimanya ne tumuzimbira ennyumba tumuterako ne faamu naye yabigaana pulezidenta kati gwe obadde osaba tukole tutya tulabe tuyiye engeri amaama ono engeri gye munaasobola okubeerawo mwenna kubanga watugamba maama ate ali mu mbeera mbi naye yakola entondo ali mu mbeera mbi yakola entondo ate nze mwagala ate ng'ali mu mbeera kati tugenda kuba nga tumunoonyako mpolampola naye bwe tuliba tumufunye tujja kuba nga tusobola okuba nga tukuddira ate tukubuulire ensonga zonna ngezaako mabanga tubeere mu famire ennungi kubanga gwe omwagala nange neegomba okyalako ewa maama wange netunyumyako mbeerako ne byenjagala omunyumiza
yaddala bwekyo pulezidenti nga bw'okimanyi ng'oli awo toyina maama nga omanyi emikwano gy'e Kampala so agifuula mikwano nti gifuuke maamawo kuba mubaamu era emboozi ezisukka ku mikwano nga zeetaaga muntu mukulu pulezidenti ambadde njagala onyongerezaako nga buwangerezezzaako notonya neyanza nnyo neyanzeeke webale nakubanga ogoberera puroguramu yaffe neyataasa obulamu n'osalawo kubanga mu puroguramu zonna eno gye wasalawo kubanga olonda okubanga sisobola gisubwa kumanya n'emikwano gyange n'enjigala gijje tukuwulire emukwano naye nsaba ongerezeeko pulezidenta ennyabo neyanza nnyo pulezidenta webale kunoonya kale mukwano munnange ffe gyegyo emirimu gyaffe egitusasula okuba nga tukola nga bannamawulire ensonga ku nsonga bwagituwa bwe tugikuba ku mmeeza ne tusobola okufuna okuyamba okw'enjawulo oba okuyambibwa okw'enjawulo n'amagezi ag'enjawulo tugenda kubanga tukubuulira webinaaba biddako mukwano gwange nsaba osiibe bulungi kale nnyabo kamakuule amiina nnyo weewaawo ensonga za mukyala Maureen zeezo nno muziwulidde bulungi nnyo nnyini ddala bannange nkuutira bukutizi mmwe bamaama oba bannazaala baffe bamaama batuzaalira abaami baffe bannange mulekeraawo okubeera n'egy'emitima ng'omutima si mulungi omwana bw'aba azze mu famire oba mutabani we yoyo gw'aba asiimye mu bangi yoyo gw'aba yeetaaze yoyo gw'aba yagadde gw'alabye nti yajja okuba nga amukolera so bw'aba amuleese mukkirize nga bwali tomanya ojja funa empeera mwagale ng'omwana wo kubanga naawe kuba mwakafaananyi bw'obanga ozadde omwana wo obuwala nga naawe omulina maama ggwe ngamba ggwe maama bw'oba ozadde omwana wo obuwala ng'omulina n'atuuka afunye mwana munne bakwataganye basiimaganye atuusa amututte ewaka bamuyisizza nga gwe b'oyisizza muka mwana wo gwe nga ggwe kyandikuyisizza kitya sooka okwemu akafaananyi osiigemu ekifaananyi ekyo naawe nkakasa tekyandikuyisiza bulungi naye ng'aba mikwano gyange abatuweereza ensonga zammwe oba embeera gye muyitamu abasalawo ne mulonda puroguramu emanyiddwa nga taasa obulamu emusala okubanga ensonga zammwe mwagala ziggukire mu puroguramu eyo mbeebaza bwebaza temujjanga okwo era temukoma temwettana bizibu eno puroguramu eriwo okubanga eyamba abantu eriwo okubanga ettabaganya abo ababeera basoowaganye abeera bakyankalanye abeera baawukanye so okubanga tubakumakuma ne tubazaawo wamu ne babeera bonna naye nga bamikwano mwenna abaliko abali online abastreaminga live abatulaba mu nsi ez'enjawulo manye nti nno mubeerako bulungi nnyo nda era puroguramu gera ne mupeereza ku bumeseji obw'enjawulo nga musiima empeereza yaffe musiimira ddala enkola yaffe banaye bamikwano temujjanga okwo gwe nno mukwano gwange eyakatweyungako agudde obugubi mu puroguramu nga bwebadde tukunnyonnyola ensonga nga bwe zitambula oba ebizibu ebigwawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo oba obusozi kubanga obulamu tebuyimiridde ku museetwe oba akaserengeta obubaawo ku busozi so obusozi obwo omukwano gwange puroguramu eno yataasa obulamu bwe twasalawo okubanga twesowolayo okubanga tubatuusaako mumanye ensi nga bwetambula mumanye ebizibu ebituukawo bannange buliwo ebituukawo nebituuka n'obiwuliriza nawe ne bikwewuunyisa n'ogamba bino bibaawo mu bulamu bw'abantu so singa oba owuliriza puroguramu eno osobola okubanga ojjamu ekyokuyiga n'abagamba tulabe nga bwe tujjamu ekyokuyiga kossa n'ekyokumanya bannange mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala mwenna ababeerako mbeebaliza ddala gwaleyo n'ofiirwa akaddeko kubanga wandisobodde okubanga okolamu ebintu ebirala n'ogamba kino kankireke emmere sijja gijjula abaana kabagira babeerawo ng'olindiridde puroguramu eno era n'ogitulako n'ogiraba amikwano mbeebazayo baza temujjanga okwo amikwano gyange naye nga puroguramu eno ensonga nga bwe muziwulidde tugenda kuba tuzifolowinga tuzigoberere tumanye wa gye zaggweera twagala tuwunzike nga tulaba nti abantu bano omwami ng'asobodde okuba nga akwatagana ne maama we ng'addawo bulungi kw'ossa n'omwana omuwala Maureen oba omukyala Maureen basobole okuba nga bakwatagana ne Nazaala bulungi nnyo nnyini ddala ensonga zaffe lwaki tuba tuteekawo puroguramu zino kubanga tubakwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala kifamire bannange twegendereze na nnyo naddala abaana ab'obuwala families ezo ze tuba tutambuliramu kubanga woba weegombye omuntu si kibi okwegomba omuntu naye noonyereza manya wa gy'ogenda okugenda kubanga obufumbo kintu kya lubeerera kya bbanga lyonna
bulamu bwo bwonna so si kintu kyakubalaatiramu nakusaagiramu nti ogende na buli gwosanze sooka weetegereze singa yeetegereza nnyo ate eri gye yasookera osanga teyandigudde mu ebyo ebizibu bye yafuna omwami yalina akasente amuwonzeyo kosa n'abaana babonyeebonye naye puroguramu yaffe mukwano gwange bwe tutyo nno bwe tutambula mpola mpola ensonga bwe zityo nammwe abali yeyo abalina ebizibu eby'enjawulo temukoowanga bannange mutuweereze ebizibu byammwe tusalire wamu n'abalabi amagezi kusanga bajja kubaka amagezi ag'enjawulo gabeera nga bakuwa tubeere nga tusobola okuba nga tufunamu ekyokuyiga kosa n'ekyokumanya puroguramu tetuzireeta kwejalabya nakuseka oba nakukaaba bukaabi manyi nti ezimu ziba zikaabya abamu ne mukulukusa amaziga naye tulabe nga bwe tuyiga so n'olw'ensonga eyo mukwano gwange emboozi ya mukyala Maureen mugiwulire ddala bulungi nnyo naye musobodde okuba nga mwewulirirako ne mumanya ebiki ebyamutuukako n'ebyabaawo mukwano gwange nno bwe tusobodde okuba nga tutambula bannakadde nkalabira ddala nga kandiiridde ddala empiiga akadde tekali ku sayidi yaffe tugenda kuba nga tuwunzikirawo n'olunaku lwaliro tujja kuba nga tulabagana olundi mubeere bulungi mweraba